ebyokulabirako tulina bingi nowebuuza nti abantu bakyalimu amazima nga twetaaga okuddamu amazima. Ate abooluganda njaga okubakubiriza mwe abalimu omutima ogutya Katonda newankubadde nga tuyinza okugamba nti abantu tebakyalina mazima, abantu balimba, abantu bali enguzi, waakiri katubeere ekitangala ekyakira mu kizikiza tufube okulaba tubaamu amaki tubeeramu amazima. Twagala era okulaba nti nno mu nsi yaffe abatulumirwa eggwanga lyaffe kubigenda mu maaso oluusi ogenda n'olaba abantu nga tebalumirwa ki ggwanga lyaffe. Omukulu Sserunjogi ndowooza nga tuli ku nsonga ez'ebyobufuzi akimanyi bulungi abali b'enguzi bafuusa abali baaki eka tuli mu njega yaawa y'ekiteezi naye byajja bitya oba oli awo senga balina okukola bye balina okukola ebintu byandibadde si byandibadde bwe bityo. Nawuliddeko nga bagamba nti nate ekiri e Kampala tekiri Kampala yokka ne Masaka gyekiri yonna bali mu kukola nsozi zaki za kasasiro so nga ate waliwo amagezi malala mangi gandibadde gasoboka nga n'abantu bagamanyi naye nga galemwa okukolebwa olw'okuba abantu tebalaba kye balyako. Ensi yaffe tulina okugikola ki okugisabira. Twetaaga tubeere n'obwenkanya. Nawulira ennaku ezo bagamba nti baagala buli tica ow'oku ttaka lyaffe lino erya Uganda abeere ne diguri, si bwe kiri naye pulezidenti ne waba talina diguri, minisita ne waba talina diguri, MP ne waba talina diguri, ne meeya ne bwaba avuganya mukulu Sserunjogi asobola obutabeera na diguri ono n'okubadde yalina diguri. Naye ne weebuuza nti kakati kubona ani afuna omusaala omunene bagenda baga nti ati abantu basomesa ggwanga obwo bwenkanya. Ensi yaffe yabaaki yaseeseetuka nga n'abakulu abandi badde bategeera tebakyategeera. Tetwetaaga okuddamu amagezi tusobole okumanya n'okulowooza ebituufu ate n'okukola tusobole okukola ebituufu. Awo n'abooluganda eggwanga lyaffe lyetaaga kusabira tusobole okulaba nti tusobola okutambula obulungi. We twogerera wano nze nandibadde ndowooza nti Uganda ng'efiiriddwa abantu bangi mu kasasiro oba oli awo wandibaddewo n'olunaku olw'okukungubaga naye ani akyogerako? Kiringa ekigamba nti no tusabe bakulu be baba bafa tusobole okukungubaga naye bano abafudde si nsonga nnyo. Ebyo byonna tubiraba naye nga tulaba moral fiber yaffe ey'ensi eringa enseeseetuseemu nga twetaaga okusaba Omukama atuyambe tusobole okubeera nga tukola ebyo ebisanyusa Katonda, ebyoleka okubeera ab'amazima, ebyoleka okulumirirwa abantu ab'eggwanga lino. Abooluganda baagalwa njagala kubaagaliza olunaku n'olulungi